Am I loud and clear? King Kang, Ichuli Worldwide, Eli Chapo, raw material, cash crop, the drug, Ichuli the Shaka, Bera mu Osheni, Abasigade, Mchitiba, Ango Baba Gezako na Evyarima, Manefasanga Tebioza, Bubamba Onga Bewaga, Tichuli Ngaze Msobola, Tewe Poma Onga Baweta, Nisinde Mukwano Ngabaduka, Banefasa Buliwe Bandaba. Ichuli wabera webeisa besiba onga bewaga mama wenkoma wolonga abaduka kantyanga naye nga tebandaga tebamanya nti ichuli yase awo tuvuddewo wennyini waliwo omuyimbi Swangiza Avenue gwe yalese oyo omulenzi bw'owulira ayimba Swangiza Avenue gwe yalese beba basobola okukauntinga Nigerian music bebo n'oluyimba lwazawiwa oluwulira olupya Swangiza Avenue, big up on yourself. Nze mpulira music netegera omuntu azze ku competition kati omuvubuka oyo oba ye etakobeera ija owa Swangiza Avenue gwe basayiniza omupya w'owulira oluyimba olwo owulira ddala nga ba Fireboy abantu abanakompitinga si bino ebiyimbayimba ebyo ebiyimbayimba bya mu kiveera muntu ayimba mugula kaboda agula simanyi kataka n'afuna wabeera ateekewo abantu be oyo tazze for competition no oyo yeesigamyewo anoonyaamu kintu naye nkugambye woowulira ate Swangiza Avenue etwala obudde etutta obudde okuwanga ewabaana bawala naye oyo omulenzi gwe balese mu Swangiza Avenue akayimba ngenda nakakola mu challenge sinza butakatuulamu. It's a lovely nice song. Oba oyagala music otegerewo nti omuvubuka ayimba. Yes. No Baraka ono agenda bamuvumbula bamuyita Baraka wawo kawemba ebya yetawula ku Africa. Mutemanyi na bya EP bya music muli wano muli ku bijenje mu kituli oyo music wawo bibya wano twogera ku music agende ewala omuntu ayinza okukola bayimbi bangi bagala connection ninga ne omugamba chance ya bana boyeze wuya akuyise mu studio anyala mu mpale talina kyayinza yimba na bana boy wisikidi wuya ogendo amugambe kibu Fireboy bonna babutya ayitawo okufuna simanya akola obukalo nadduka tebalina na confidence nga basanze abayimbi abayimba mu London waliyo studio bagiyita BBC Extra y'abantu bonna ogendayo n'okuba freestyle n'oyita abantu nga tonatuka ku show tewali muna Uganda ayinza kugenda radio yali agenzeyo ne wiso bana tasobola ennyimba baagala bali nga bazipuleyinga ne bagifiguringa n'ageta ku stage tasobola nnyimba ku freestyle tewali nze ndi nkumanyi freestyle okuba freestyle nze nnyini nalabye abaana b'e Gaza mumponinga woninga Fiki Gaza njokukuba ejjija neyo geto njibagobemu gye mulimu toyinza boggolera jeno ate ng'oli kopolo okyali kopolo ate oweereza emesegi jeno Elichapo wewe Fiki Gaza mweterezaawo wonna nyinza obbongerayo neyo kampu nenjijjawo nemweyongerayo eyo munda. Stay warned. Don't send a message to the general. You can't. Gatoli kopolo. Simanyi eje muli. Fiki Gaza message kutuke ko nalabyo nsonga mu bunnako. Ekyenyiza okukola bunnako obwo. Wegendereze nnyo rude boy. Oyino sigala owa amayinja mu ghetto ezo zonna ghetto ze mulimu zange mwakaziraba. Mwenna mwakajja muzirabe gwolaba oziwulira ngazo atozi azibaddemu okuva mu 90 kuva Kampala mpaka eyo Makinde gye mutuulatula yonna nzaafuga eyo. So wewe Fiki Gaza stay ate sigala mu line. Anyway, Vyper Ranking mulabye akatambi akatrendinga olwo program ya Mr. Henry Jakola njagala nnyo
Big up on yourself, Mr. Henry. I like that. Kuba njagala nnyo eddoboozi lya Henry. Era ne ku Galaxy mwagala nnyo bifo bino ebya Pulima. Kyobula nali mulwanirira abiveemu. Very good. I like the show, Mr. Henry. That's a good show. I must say that. Vyper Ranking nkwagala nnyo Vyper Ranking oli muyimbi wange nnyo mu dancehall. Vyper Ranking, I like you so much. I even know you as a disciplined artist. Yes. However, waliwo akantu akali intriguing ke wakoze. Yeah, waliwo kye tuyita winning a war and losing a battle. Story yo eyinza oba ntuufu, but at the time w'ogiwadde, it is very, very not okay. Why? Abantu bonna story eziba zibazimbye ziba painful, but people choosing camera to say good things for long time benefits. Tolowooza nti abantu abajja ne bagamba Dr. Jose Chameleone anyambye nnyo, I respect him. Tolowooza nti baba babitegeeza. Oba tolowooza nti tebalina pains ku mitima. Baba balina. Bodda nabe ebbali bakubuulira, nze abayimbi babadde bambuulira engeri gye bawulira ku Bobi Wine tebamwagalira ddala. Abayimbi woyogerako nabo tebaagalira ddala Bobi Wine bye yakola kuyingira mu politics. Bamutwala nti yabattira nnyo, yaboononera akatale. Naye bw'obateeka ku kamera bonna bagamba Bobi maanyi biki. Abayimbi bw'omubuuza Juliana agamba Juliana is my inspirational. Naye nga ddali ne yeesooza. Why? Olina okukola ekintu ekiri long term. Yes. Buli muntu bapromota bamanyi kati era alinga Chameleone. Ebyo kati singa omusanze olw'eggulu ng'anywedde nayo abikolera ddala. But is it really necessary at this time? I don't think so. As a disciplined artist, waliwo ebintu bye twerekerayo mu mutima, ekyo n'okireka n'okaalinga ki ono n'ogenda. Nze nga Isma ndaba nga omuyimbi nga gwe kati Vyper Ranking, it was uncalled for. Kubanga one, tewali agenda kunenya kati. Kati agenda sigala kati. You get it? Ate gwokyayimba kati. Anyway, nze bye sibyewuunya. Abantu bangi nnyo wabeera mu kamera, abantu bonna be bawaana. Babawaana for public consumption. Waliwo kye tuyita okwerekera. N'okyerekera. Kati wakyerekera dda omuvinzi ono oli wakabi artist. Why now? Okitegeera. So, abantu bayinza okukirabamu very many things, oba promoting a luyimba, oba oli under pressure. Okitegeera kati, because this is not Vyper Ranking. No. Simanyi oba kyakusimatuse. Naye nga ngamba, it was uncalled for. Oyinza oluzingira mu battle. Longo term, but ate ng'owininzewo but ne bagamba era oyogedde ne bimala ennaku bbiri, but in longo term n'oba ng'ofunyemu side ki effect. So for me, nakawulidde ate Henry Samfuddeko kuba ndaba ng'abuuza genuinely, abuuza gwe Galaxy FM okapostinga ate awo mubanga abali ku. It is very delicate when nakawulidde, naye to me nze omuyimbi wange Vyper Ranking kubanga njagala nnyo dancehall music, njagala nnyo Ziza Bafana, njagala nnyo King Michael, njagala nnyo abantu ba dancehall artist, njagala nnyo Vyper Ranking. So for me, just nalabyemu nti nga njagala tegeeza abantu nti mubeera ng'okola career oyita mu bintu bingi nnyo pain, naye you choose ng'omaze otuuka to speak the best. Kubanga olaba abantu bonna nga bagamba yo big up peng peng, big up governance, tokitegeeza muno byonna tuyita byangwa. Wabaawo ebyomugamba bingi, naye okyuzinga ki ekiri most important. Yes, that might have looked important, but not that important. Akuwandika erekedde
nkwagala nnyo Vyper Ranking siina nangeri gyenyi akansiyeemu naye nga still we move on. Export TV to the world.